tukifumitiriza ne kufena teri asobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamu maama kufiirwa omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Ssegirinya. Mu buwangwa bwaffe wano obulumi obwo tufumitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we, ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde oyo abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe, simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana. Kuba ekyo tetwakisuubira, tebaakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme kulaba ku mwana we ng'azaaye. So maama munnange, tukusaasira nnyo, tuyimirira naawe, tukusabira Mukama akugumye, akunyiga ebiwundu. Era twongera okukakasa nti ffenna tuli baana bo maama. Wabudde Ssegirinya tujja kufuba newakubadde tetusobola mu ngeri yonna oba kuggala gaapu Ssegirinya gy'abadagala. Bannange eno tufiiriddwa kyali waffe, tufiiriddwa nnyo. Ssegirinya abadde mukwano gwa buli muntu mu ngeri ye, nga ne bw'oba onyiize naye saawa zino tesobola kuwera saawa namba nga temuddinganye na Ssegirinya. Ssegirinya waffe, Ssegirinya abadde example y'omuntu nga ffe abavudde mu ghetto ne yeeyimusa yekka n'okusomozebwa kwonna okw'enjawulo ng'oluzungu lwe alukuba ebiraka naye n'alwogera ne luyitawo. Ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati, naye nga buli wayimuka alina ekifaananyi kyayimuka nakyo, nga si muntu mwerazi. Ssegirinya ye example y'okumalayo. Kuba omuntu we yatandikira kuba obukubi esimu ku radio, bamwesize bamuwadde obwa kansala, arises through the ranks, n'atuuka n'afuuka member wa parliament. Example from zero to hero. Ssegirinya Zenyazi yamundeetera nga mulabira ku distance, naye yatuconnectinga, naye bwe twakwatagana ate n'afuuka mukwano gwange nnyo, nga n'Enyanzi ne waba njagala ate anoonya Ssegirinya n'agamba owaayi Kyagulanyi mulabe ntya. Oyo Nyanzi yandeetedde abantu bangi, naye ne bali babwandikira eyo yabandiika. Nkubi nnyo, atuleetedde bangi ne tufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo n'oluzungu lwe olw'okugatagata yaŋŋamba Mr. President, njagala genda mu parliament. Okusooka mpulira nga njewulira eyo parliament, mpulira nga tobaddeyo kiseera kimala, naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Naye Ssegirinya ekifo kyeyagala okwesimbako, nga naye yali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala, nga naye kyayagala okwesimbako. Ne mugamba Ssegirinya, enkola yaffe ogimanyi, ffe tuli maanyi g'abantu, tuli people power. Ansa eri mu bantu, toddamu kuwumusa bakaadi kuba sinze nga bakaadi abantu be bagaba kaadi. Ne ngamba genda okwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground, Ssegirinya n'akonnekitinga n'abantu. Tunakkiriziganya bassebo ne bannyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates, interest ziyingiramu, olinajja naga naye nga toyinayo mulubbi, fe abanubbi mutusosodde. Olinajja n'ogaa naye kati zini muganda muno tumutusosodde. Abasiraamu balobinga abo, najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono. Kati mu basiraamu mulowooza mulobinga, naye abakatuliki tulobinga. Naye njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo, Ssegirinya engeri gye yakonnekitinze n'abantu. Nze ndi musajja mukatuliki, naye father omwerubaga yampita nanze ebbali nangamba owaayi, mpulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kati. Temutulemesa Ssegirinya waffe ono father yayagala Muhammad Ssegirinya
yabakiikirira abantu. Kikulaga how connected to the common people Ssegirinya was, nti ye emirimu gye yali akola gyasukka n'eddiini. Nga bafaatha tebe bakubira Ssegirinya ekikopo, Muhammad Ssegirinya oye Ssegirinya basebo ne banyabo. Waliwo omu ku baprofesa e Makerere, twali tulina meeting gye tulina noyo secretary general, professor n'agamba, by the way, you people should understand that the people want Ssegirinya ono professor w'amateeka. Ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu. So bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyama. Era nga bw'eri nkola yaffe tugoberera abantu kye bagamba, abantu kye bagamba kye twawuliriza. Nzijukira nti waliwo n'omu ku mikwano gyaffe sijjamu ku bakulembeze mu bibiina ebyenjawulo, sijja babulira linnya lye. Era yankubira n'akungube n'agamba, Kasajja gwe twakulabirawo. Oyinza otya okudisappointing omwana oyo ali intelligent kidandala n'otuleetera ono riffraff, yamuyita riffraff. How can you bring this riffraff? Ssegirinya nemugamba, munnange sinze abantu be basazeewo. Naye oluvannyuma lwa byonna nkakasa naye abapuruvenga lumu. Nze ekisinza okunnuma era nammwe munakkanya nange, Ssegirinya tanyumiddwako bwa MP we. Tamunyumiddwako. Ssegirinya olwamulonda, Ssegirinya yatandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe. Aleesa ambulensi, agenza azimba eddwaliro, akoze atya, nemuyita Ssegirinya nemugamba waani. Sente ezo zijja nti ati Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente. Bampadde n'asabye sente ate n'ez'emmotoka zenyina ogulamu emmotoka. Mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi. Zali alina ogulamu emmotoka, akoze ambulensi, akoze eddwaliro, akoze eki. N'abamu ku banne abali bakalisimaati ne bantukira naye gamba naye n'omusajja wo asusizza kabampaane alinga ayagala otufaananya obubi. Nze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa. So yoyo Ssegirinya basebo ne bannyabo. Kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo, naye ate waliwo obutabunyumirwa kwateesalirawo. Ssegirinya waayita akaseera mpawe kaaga ne bamukwata ne bamusiba, ne bagamba nti Ssegirinya ne Ssewanyana bwe bakulembera okutema ebijambiya ne Masaka. Nejjukira buli kulonda wabaddenga okutema ebijambiya, buli kulonda wabaddenga okutema ebijambiya. Kubanga oyo Ssegirinya akyali mwana muto, naye bamukwata. Byonna bye bamukola mwabiraba. Ssegirinya yali muntu nga tabeera na nsonyi ng'avaayo n'agamba bankoze kino. Ssegirinya yajjanga n'atugamba bannange bankuba empiso ze zitegera, n'abalaga omugongo nga mubiraba, nga tubiraba. Naye katubiyisaako maaso, ne tubyogerako, ne tubiremerako. Kyannaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba nti mu kusiba Ssegirinya mutulugunya. Yantukira n'aŋŋamba, Mr. President, abasajja abo bantulugunya, sikyasobola nakola ng'omusajja. Nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Ssegirinya bwe baali bamuyisizza, wennyamira. Ssegirinya olunaku olumu yali mu kkooti, mwena mujjukira, n'awaayo ekigere nga kyonna kivunze, n'agamba mulamuzi labayo bwe nfaanana. Ne bagaana omutwala mu ddwaliro. So sawukana na bigambo bya muganda wange Nubian wazee wano n'abalala bonna, n'abagamba nti Museveni yasse Ssegirinya kubanga yamusse. Lwakuba temwagala kwogera mazima gano, era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano, singa bantukidde ne bagamba oyogera ku Ssegirinya yogera mpolampola mukutumalayo nnyo. Bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa, naye nga tebagala muntu yenna akyogereko nti bamusse. Ne batta Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga nga yabadde atambula eggulu limu n'atambula mayiro 5 enkera nakera nga bamutukidde mu bulimi, naye nga tewali ayagala kyogerako. Ne batta Sheikh Muzaata
Tebayagala kyogerako. Omwaka oguwedde twalina deputy president waffe Mama Jolly Mugisha. Lwayawukana ennaku bbiri batukubidde ne bagamba yalwadde, bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care, tategeera tayogera, kyagenda bwekityo paka we yatufaako. Kwegamba bagenze batundula omuntu tubadde wano ne Lord Mayor era nga mukuba akama mugamba owulira otya muganda wange, kubanga bwe batyo batutandika, nze nange njogera wano naye simanyi oba ddi. Naye embeera gyetwamulira mu basebo ne banyabo kyabatemu bano kati tebakyaswala ate nowakiriko Museveni kuba ye siniya mutemu atemula nasaako esuuti neyebuzaabuza oba oliawo nasindika nabbanja naleetayo amaboko nga buzaabuza. Mutabani we ye kasita ate yesuwa amagengere abikubawo nga bwe biri. Ngagamba ayagala kunsalako omutwe neŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emundu wansi najja n'agusalako. Aziteeke wansi amanyi gyembeera magere ajenga omusajja gamekeze kusalako n'ekiso kyajje nakyo kasita emundu aziteeke ebbali. Naye tujagenda bwe tutyo basebo ne banyabo bwemunagenda maaso nga mwetiiririra bajja kubatta omu katuwerekera Ssegirinya myaka 37. Tukimanyi kirirwa Ssegirinya Seegi munange oliawo twakutekinga for granted, oliawo tetwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala, oliawo tetwakusudia kimala nga bwe twalina okusudia, oba oliawo ffenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne banyabo, tubadde ne ba MP ab'enjawulo, tulina bali bannasoma nnyo, bali nina experience, bali namalayo MP otambula bwoti olina kusoosayo gwa kkono nozaako ogwa ddyo, olina kuwandika nonsense naye nga tebayambye bantu. Nze tobanyongera abo mpa Bassegirinyanga bano. Kubanga bannaffe betwalowooza nti bamanyi nnyo amagezi gaabwe ag'ekibogwe bagakozesa kunyigiriza abantu, bagakozesa kubba bantu. Esikyakyogedeko ate nzikanya naye ani baseba ne banyawo asobola okugamba nti Ssegirinya yakozesa ekifo kye nabba abantu. Ssegirinya yabba mmeka? Naye bwetyo bwe tubaddenga Ssegirinya tumufiiriddwa naye atugudde obwongo, atulaze nti okwogera Oluzungu si kye kitegeeza amagezi luli lulimi. Atulaze nti it does not matter oba olina diguli mmeka, tekikwetaagisa kusomera mu yunivasite ezaawa okumanya ebiruma abantu. Wetaaga kuba na mutima gwagala nsi yo, wetaaga kuba n'ensimbu, wetaaga jasi kusoma ddiini naye ng'okkiriza eddiini eyo, okkiriza mu ddiini eyo byebulira. Basebo ne bannyabo bakubagiza mwenna, buli omu Ssegirinya amulumye mu ngeri ye. Mukama amulamuze ekisa, amusonyiwe byamusobako, amweja na Firdaus, asaasire famire ye, asaasire mukadde maama muzaala, abaana be abato, Kannagirinya n'abalala, naffe mikwano gyatusaasire. Seegi wumula mirembe muganda wange, panga wetubyegwako. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anyfic Media.